Mugyebaleko kansubire muli bulungi. Olwaleero nina kwogera ku bannaddiini. Munsonyiwe bannaddiini bonna mu Africa, mu Uganda yange tebaagala boogerako. Most of the religious leaders don't want to talk about them or question them. Bannaddiini abasinga boogera lunye nti ffe tetwetaba mu byabufuzi. Ebyo ebyobufuzi bya Kaisaali, eby'emisolo bya Kaisaali, tetwagala byabufuzi, ebyobufuzi bwa kabaka bwa Sitaani. Muzuukuke. Mukimanyi bulungi. Nammwe ekkanisa zammwe n'obukulembeze okuviira ddala ku Bishop omuweereza Ssaabadinkoni. It's all about politics. But you don't want to engage in national politics. Yet, national politics decides your existence. Bannaddiini abasinga mugamba temwagala byabufuzi kubanga ebyobufuzi dategeemu Sitaani devil. Ebyobufuzi mmwe bannaddiini bye bisalawo oba ekkanisa yammwe eyimirirawo oba nedda. Right now, politics decided the closure of your churches. It was politics. Hey, it was politics. Yasalawo endwadde bulijjo zibaawo. Yes, endwadde zibaawo. Naye ebyobufuzi byasalawo amakanisa gaggalwewo. Bannaddiini mugaanye okwetaba mu byobufuzi. Mbu temwetaba byabufuzi ya Sitaani. Naye ebyobufuzi bisalawo ekkanisa y'okubeerawo, omuzigiti ogwo okubeerawo oba nedda. Ebisalawo kati mulina okugolokoka mmwe n'abagoberezi bammwe mubakunge beetabe mu byobufuzi. Muteeketeeke era mutendeke abagoberezi bammwe okulaba nti baweereza eggwanga. Eggwanga bwe litereera amakanisa gajja kutereera n'ekimu eky'ekkumi bajja kitoola mirembe kubanga bagenda kuba bakola bafuna omusaala gwe bafisse ekimu eky'ekkumi. Naye mmwe mulowooza mmwe ab'amakanisa munaafuga abantu abali hopeless and poor. Ekkanisa nakyo kitundutundu ku gavumenti nga bw'olaba bwe tulina ministry of so and so agriculture, we also have the ministry eyingiramu amakanisa. Tulina ministry efuga amakanisa. So mwe bannabyabufuzi bannamaddiini religious leaders mulina okuteekateeka abantu abagenda okujja mu byobufuzi okulaba nti bakyusa eggwanga n'okutereeza eggwanga. Temwekubya yaka nti ebyobufuzi bya Sitaani. Ne mudda wali mugamba atakuuma kibuga, Katonda atakuuma kibuga, bakuumira bwereere. Yes, that's what Bible says. Naye kirumira baamukuba amasasi ng'ekkanisa wali esaba. Amasasi tegaagaana kukola ki? Tegaagaana mukwata. Tegaagaana kwata muganzi we, tegaagaana kwata kirumira wadde ng'abaali mu kkanisa baali bayi Yesu kuuma Uganda yaffe, emirembe mu Uganda yaffe walinga gavuga. Musiiba musaba bulijjo abantu babatta, emulago bafa, endwadde ez'enjawulo ne coronavirus agaanye okuva mu ggwanga n'abantu bafa obwavu. N'emmere tebalina. Naye mmwe ekimu eky'ekkumi mukyagala. Ekirabo mukyagala, ebiweebwayo mubyagala. Naye mwali mukeddeko ku makya n'otunuulira abantu abatudde mu kkanisa yo hopeless, waiting for miracles. N'ogamba nti singa ekkanisa eno tugifuula ekkolero, bantu bameka be mugenda okubanga muwadde emirimu? Mwali mukirowoozezaako? Oba mwali mukunza abantu mu kkanisa yammwe nti tukoleyo ekkolero tujje mu bwavu? Oba ye pasita akeera bukezi n'agamba njagala motoka mpya? Si kkanisa yokka z'abalokole. Bwe tunakulira mu Church of Uganda kyenjogera nkitegeera ne ku byalo batusondezanga Reverandi talina kagaali ne mukasonda. Reverandi agenda kukola mbaga ne mugisonda. Musonde egundi y'omubuulizi. Omubuulizi alina bweti obubbo ne bufuuka obubbo.
mu Adventist Church obubbo bwasukka billa amazima ga Katonda mugulu ekkanisa teziggwa abakristaayo bayinza ozimba ekanisa mwaka ku mwaka nga teziggwa abakatuliki be bagezaako kubanga abakatuliki basalawo okukola ekintu bakikola oluusi ne kiggwa naye abaprotestante aba Seventh Day muzimba amakanisa tegaggwa mukola obubbo obutama goba abantu mu makanisa temwagala tubagambeko temwagala twogere mazima abantu baavu mubakume nga we mulina chance bakuŋŋaanya bayingire ebyobufuzi mukole cooperatives mubakume baddeyo balime mubabuulirire mubazzeemu omutima ogw'essuubi ogukolera awamu cooperatives ne bulungi bwansi mu kifo ky'okubabuulira ensigo ya Kitwale enjiri ya Kitwale n'ey'ekimu eky'ekkumi abakulembeze b'amakanisa ekitongole ekibatwala mu gavumenti kyekisalawo okubawa registration. This church is registered in the names of so and so. Churches z'abalokole ezisinga ziri in the names. It is like a company. Governor registering a company mu NBS, UNBS. N'amakanisa bwe gali. Kakati eyo ekkanisa ebeera registered. Nekkirizibwa okugatta abagole. Mwali mulabye yafunira divorce mu kkanisa. Divorce bazifunira mu makooti. Nenga certificate, marriage certificate bagifunira mu lutikko. Bagenda mu kooti ne babaawulula. Ne babagattulula. Lwansonga waliwo ekkanisa eziri authorized ogatta abagole ne zitali authorized. Kanisa tulina mu Uganda tulina ekkanisa 75 ezikkirizibwa ogatta abagole. Naye buli street kuliko ekkanisa nga 10. Siina gaseka zitegeeza obufumbo obumu babugatta gavumenti tebumanyi. Buli ku byammwe. By the way, kyenjogera ge mazima. Genda ku Google obuuze bw'oba tosobola kugenda kusoma ssemateeka wa Uganda akwatibwa ku marriage law. Olabe otekemu kanisa mmeka ezikkirizibwa ogatta abagole mu Uganda. Bajja kuteerawo kitongole ekiwa gavumenti kitongole ekya gavumenti ekiregisteringa amakanisa amateeka n'obukwakkuluzo ge babateekako nakyo weekiri era singa ekkanisa emu emenya etteeka eryo gavumenti yaddembe ogiggala. By the way, saagala kuseka. And I'm not laughing. Naye kyenjagala kyenkubiriza bannaddiini mukubiriza abantu bayingire ebyobufuzi. Mukubiriza abantu bakole nnyo. Mukubirize abantu bakole nnyo bayingire ebyobufuzi. Eggwanga lyaffe litereere. Nammwe gye muli mu makanisa musolooza akawera. Ebyobufuzi we biba ebibi ekkanisa tebeerawo. Abantu bwe babeera abaavu n'ekimu eky'ekkumi kyammwe kikendeera. Kale twandisaanye temulibuzaabuza abantu nti ebyobufuzi bibi birungi. Waawola abazannya ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe be babi. Bemuteekeddwa okulyowa emyoyo bakyuke. Kubanga akalulu bwe kaggwa mwe kennyini abakulembeze b'amadiini muleeta Bayibuli ne Constitution. Era omuntu n'alayira nansubuga penny. I swear, I solemnly swear to be faithful to this country, to keep laws and orders and everything. Ng'akutte Bayibuli ne mu kkooti bakozesa Bayibuli.
lwaki Yamane bakozesa Bible mwe mugana abantu mu byobufuzi nti budategeemu naye mubawa Bible zaffe ne balayira Newe baba tusaba abantu enkumulito n'enkumulito sirabangayo Bible ekuba muntu luyi nti olimba bantu banji mu kooti bakwata Bible ng'olimba kitufu yassa abantu n'alimba kale gwe najoli Katonda akebera mutima gwo Katonda atudde mu ggwe munda yamanyi who you are yeekaalu ya Mukama Katonda eri mu ggwe eri munda mutima gwo kale weeyisa otya obanga yeekaalu ya Katonda eri mu ggwe togenda kusanga sitaani mu sitenseni togenda kusanga Katonda mu sitenseni ogenda kusanga ggwe muntu munno akufuukire sitaani ogenda kusanga muntu munno akufuukire Katonda ntera nnyo okulaba video za Mama Fiina ebiseera ebisinga Mama Fiina afuuka Katonda w'abanaku naye nga bw'olaba abapasita abavuma Mama Fiina bannange musamize biki bantu bameka be mulyowo emyoyo bantu bameka be muyambako Mama Fiina Katonda w'abanaku ate n'osanga nga pasita abasajja ba Katonda bennyini bafuuse sitaani mu bulamu bw'abantu abasinga geyena teriyo eggulu amaka gaffe ly'eggulu ettono tusaanye tubuulirire abaana tukuze abaana mu nkuzo ennungi ey'ebyobuwangwa n'ennono n'okutya Katonda temulowooza nti ffe Abannayuganda abaawogera olulimi Oluganda tetumanyi Katonda oba Bannayuganda Abanyankola Abakiga baki bonna bamanyi Katonda kyova olaba abakulembeze b'amatwale bagenda okujja kuno nga Katonda alina olulimi nga Katonda yatuumibwa amannya Katonda Imana Ruhanga alina amannya mu nnimi ez'enjawulo Rabbuna alina amannya mu nnimi ez'enjawulo so naffe tumanyi Katonda munene waali bamalayika ba Katonda bonna tubamanyi byonna tubimanyi kitegeera so temulowooza nti wegamba kanvundikire nga mbagamba abakulembeze b'amadiini mwenyigire mu byobufuzi enseeterere ensi bw'enaatabanguka endiga zammwe zijja kudduka ekkanisa ensi bw'enaatabanguka ng'obwavu bungi ebyobufuzi bibi endiga tezigenda kubeerawo muwulira ebyobufuzi bitabangula ekkanisa kati mwab'ekkanisa mwe mulina okujja eno mutereze ebyobufuzi nga bwe musaba bye byange bwe nti bwe ndowooza ate omwavu mubi mwavu tafugika mubuulirire abantu okukola muzeemu bantu maanyi bakole omuntu bw'abeera omwavu akemenkererwa abba akolima aloga abeera n'entondo omwavu mubi mulekere awo enjogera egamba nti omwavu agenda kugenda mu bwakabaka bwa Katonda fuck you omwavu tagenda mu bwakabaka bwa Katonda nga akolima nga mulogo nga alina entondo nga bba beebo be mwagala okufuga bannange bannamadiini yesaawa tutereeze ensi yaffe Uganda bannamadiini I'm talking about all foreign religions in Uganda we adapted them we have no tetulina kyakola we adapted foreign religions colonial masters bajja ne batugamba ebyaffe bya sitaani ne bateekawo ebyabwe ne batubuzaabuza ne batubrainwashinga ebyaffe kati bwe butunuulira ebyaffe olaba bya sitaani then I'm just talking about this foreign religion
you must enter into politics of Uganda. Because, and even the government, je tulina okuva wetwafuna obwetwaze, mubaddengawo. Abatukolonizinga ne batuuma Uganda, ne bagituuma Uganda, ne bagigattagatta, ne bagatta Buganda, Nkole, Northern region, Western region, ne bagigatta wamu ne bagituuma Uganda. Abakulembeze b'amatwale be baleeta eddiini. So, politics and religion are brothers and sisters. So you have to intervene. Don't say that politics is a dirty game. No, it's not a dirty game. It's only played by dirty people, and those dirty people are your friend. Politics and religion are brothers and sisters. They are all guided by